omwana mulabu wamala okumerako ebbeere n'agenda mu mbeera wekubaga nti yafuuse omukulu buli kyomugamba kyonna kiba kimuyita kiba kimuyita ku matu tolina kyoyinza mumugamba nakolaki nawuliza olwaleero bw'oba olina omwana wo nga mukulu n'agamba njagala gendako mba mikwano gyange viki gye bensoma nabo ngenda mu bazadde waabwe walisoose kusaba nnamba ya ssimu ey'omuzadde ono omutabani oba omuwala wo gyagenda tuli ffenna mukubireko mugambe nti nze muzadde wa gundi omwana wange agamba nti mutabani wo mukwano gwe era basoma bonna aŋŋamba ayagala kujja kumukyalirako eyo gye muli awaka sijja kwogerera muzadde nga maama nenja kwogera nga nze omuzadde nti olwayo bwe tumala okuzaala abaana ne tubateekawo balinayo batuuka nga buli kyomugamba kyonna kimuyita kutu kati maama ebigambo byo byonna byonna gyayinza okuba nga yamanya ekituufu ekyabadde kuki ku mwana we kuba maama yekusaawe n'agamba nti ye omwana we yamugamba agenzeko ku mupiira outing ate nga bakulaga ye maama agamba nti n'omwana we ebbanga lyonna bw'aba tali ku ssomero mu ebbanga lye omwana abeera ki abeera wuwe kale tubaanirizaako butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwesaako okuba nga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo buli omu wonna ku mulimu wesinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kino kyokola kyamaanyi era kyakabi obulamu bubeerawo olusi bugaana oba olumu ne bukola bukola mu ngeri ya nsawo bugaana mu ngeri ya mirimu kati lwe zizze alhamdulillah abaganda bange abasiraamu abali mu kisiibo assalamu alaikum kansubire nti essaawa temuzitunulako nnyo nagezezzaako okusiiba nammwe olunaku olwasoose naye we najjukidde nti abanansiibulula bayinza okuba nga bali mitala okusiiba nenkusaako kebbali naye olwaleero nasiibye bantu bange empeera nange njagala kugirozaako eyo ey'okwerekereza ekyokulya naddala nga weekiri ndine mukama wange olwaleero olw'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga njagadde mpitireko ko waakiri ku saidi eno nfunye omukisa olwaleero nti bukyanga musanga mu field leero musanzeeko mu ka AC ng'ali ku office akajjadde kuba kukajjala kuba kukola ki okukajjala ndowooza kyalibaddeawo naye ndabange oba ekijooga abalala kijooga abalala kundi ndieno nsaze nikajjaddemu muntu ayinza okulowooza oba omujooze bujoozi naye ndi ku ofiisi yange mwenkakalabiza emirimu gyange ntudde ntambuza mirimu gya ofiisi sikajjadde bukajjazi mu ntebe nti ndi eri nkajja omanyi eri nkusanga mu haso obeera mu kuyiriba kati wenkusanze wano mba ndowooza oliko mu mirembe gyo era nsigala nkyali emirimu kubanga yadde erimba mu field tambula naye kati wano oba onsanze wegisibukira ddala giryoke gigende gifulume onsange eyo gyendi kati ndi wano wegikola ki sibuka kekali kenaga nti nno okunfuna olina kumala kola ki kwogera era singa tewaŋŋambye nti waliwo ensonga enkulu ate nali kusanze waka kofiisi kyekimbeezezzaawo banayiseemu ebeera programu field zijja tufuukira field mbuulizaako ku batulaba abatulaba mwenna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi zembeera ze alhamdulillah ekisiibo twatandise ekisiibo era nebaza Allah asobozezza fe abakyali abalamu okubanga ekisiibo tukitandise bulungi kubanga omulamu yakola ki yasiiba atali mulamu takola ki tasiiba endwadde nnyingi naye abamu alusa bazifuna ekisiibo kitandise kyokka ate webanga tetuli mu kisiibo towulyako ku ndwadde yaabwe ntinoki naye ekyo kiba gyali buli omu Allah yamutegekera engeri ze era nze sinenya sikola ki nze nange nganze nze Hassan Kibira ntuukiriza diini yange kyekola ki kyegamba sijja kulingiriza balala kuba buli omu entaana yagiyingira atya ajingira omu era ne maaso ga Allah ojja kubeeramu otya bwomu tojja kwogerera gundi nti ye gundi nga teyasiiba bajja kugamba yakyali yatya otegedde gundi wakiti yakola kino buli omu atuukirize ekyo kyesaaba sobodde okusiiba nsaba Allah w'ekitiibwa abaweemu obulungi
namwe abatasobodde nga ddala kyekituufu nsaba Allah abasaasire ate ekisibo ekinajja alusa zisobola okuluma omuntu okumala emyaka nga 8 anti alusa bwe zijja kiba kizze nga kirwadde kuba ano ninawo serebu gwe mmanyi yatandika otugamba alusas nga tukyali bato tukuze tukimanyi nti oyo tasiiba buli kisiibo tukomyawo ka vidiyo ke anti alusas bwe zijja ziba zikoze eki ziba zizze tezijjanjabwa ne ziwona oyinza okuba nga tewafuna mukisa gusobola zijjanjaba ne zikola ki naye abamu zijjanjaba ndoza ne ziwona naye abamu ziba bagayaala ne baddamu zijjukira ng'ate baagala kusiiba abasawo omusawo yayinza okunnyonnyola ekyo kuba we bakugumu ekyo nze atali musawo nyinza obutamanya kigenda gitya mu construction eno emirimu gitambula mpolampola gitambula egize ne tugikola ate ekitazze tunagijjawa kiba tegiriiwo tugitambuza era twebaza bakirayanti baffe abatwesiga bakibira construction ne basobola okuba nga bakolaki batuwa emirimu ankuvika ekituufu kiri nti bakasitoma baffe batuwadde emirimu abakibira bagitegedde sinagitegeera wabula bagimanyi kati bagimanyi ate batwesize n'emirimu bagikolaki bagireeta era tubeebaza mwe abasobodde otwesiga era nkakasa nti buli gwe tukoleddeko yenna oba tubadde tukuguza poloti nga ttaka lyetubadde tukuguza otegedde kyetutunda ate otegedde amakubo gaakyo nti ddala we mba nkolaganye n'ekibira ekituufu kiri nti tadisappointinga obweruufu we buli ekyo kyensinga okwala kuba nakugamba nti nno akatali kabbe amagumba osuula mu mulyango buli wokola ekintu nga tokiriimu makoona osobola okifunamu kuba tugamba nti tufuna akatono naye nenkya ng'onaalya okusinga bw'oyagala okuba n'ekinja olwaleero enkyoyayuuye oba toweeteeseteese sofe si yenkola yaffe ey'okuba nga twagala tulye lumu ate enkya tukaabe betukolaganye nabo mubazimbira amayumba tubazimbidde amayumba renovation tuzikoze amazzi tugasimye emirimu gyaffe gyonna gye mutukwasa tubeebaza emirimu tugikoze alhamdulillah mu ggwanga mulimu discussion ennene endeetedde okujjukira engeri abazadde gye batambuzaamu obulamu bw'abaana naddala abali mu kyetuyita adolescence stage emyaka egyo 14 mu bawala ku balenzi giba 15 mpaka 22 awo I think kabeera kaseera kazibu nnyo eri abazadde waliwo emboozi eri mu mawulire ya mwana kati gwe twogerako mugenzi bamuyita Martini Bukenya abadde n'emyaka 18 okusinziira ku nnyina nga bw'ayogera era agamba mwana we wakubiri naye mwana omulenzi yekka gwabadde akola ki mwana ono yafiiridde Matuga mu maka mwatazaalwa mu maka mwatabeera mwatalina kakwate naye ebigambo bingi ebigenze maaso taata w'omuwala kigambibwa nti yasse omwana ono ow'obulenzi nga ye alina mwana wa buwala naye mu busungu obutagambika lwakuba ate ebyongedde okuvaayo bikyolese bulungi ne bikinoganya nti omwana ono si gwe mulundi ogubadde gusoose okulabikako mu maka gano mwatalina kakwate era nti taata ono mwami Habat yagezaako okugunjula omwana oyo mulundi ogwasooka emboozi eyo oyinza okuba wagitegedde era obadde ogigobererako mu mawulire kati gwe ng'omuzadde era abantu gwe basobola okuwuliriramu bw'oba olina kyoyogedde nekigatta etafaali ku bulamu bwabo abakyali abalamu naddala abazadde engeri gye balina okukuzaamu abaana story no wagitegedde otya webale nnyo mwenna abatulaba ffenna tuli bazadde era tulina obusungu obw'enjawulo story nvudde mabega nga bwe yatandika ankovika ekyaddala mbadde njigoberera naye kyannumye nnyo kwekyo ekyagwawo accident yajja njagiyita accident kuba sikakasa nti omuntu atali muguwa ddalu nti oba yaliko ebutabika mpozi nga yaliyo eyomuuza eyassa omwana tekinnazuuka naye wabanga teyabadde mulalu nze njagiyita ki accident batya nti ffenna obusungu tubulina naye nga tonnaba kutandika kukola kintu ekyo mbadde nsaba gwenna alaba
sooka nga okkakkanemuko buli lwofuna ekikusoomooza sooka okkakkanemuko kubanga ekyo ekikusoomozezza sooka olowoozenga nti ekintu kino ekizze nali nkiwuliddeko mu bantu abalala yadde ze kizze ewange kyali kiina gwe kituuseeko nyina gwe nali ndabye oba nedda kati bw'omala okumanya ekyo osobola okudda mu bigere ebituufu neweeseetinga n'omanya nzizeeko ki ekyo kyazze era muzadde munnange musaasira eyafiiriddwa omwana n'omukulu ono bwe kyatuuseeko naye nja munenya mwami Habert munenya lwaki teyasobodde kukozesa busajja bwe bukulu kubanga muzadde ekyo kiyadde akola takikola nti nno ge mateeka amatuufu ge alina okukola okikoleramu bwe nalabye sitoole ng'eraga nti omwana ono w'obulenzi yasangibwako mu maka ago omuli omwana omuwala eyatiddwa yasangibwamuko si gwe gwasoose era mu kumusangamu taata w'omwana ono omuwala eyassa omulenzi yasobola okuba nga agunjula ku mwana ono omulenzi bw'atazaala akoze ensobi ku gwazaala kubanga kitegeeza nti yali amunenya kujja mu maka agatali gaabwe otegedde n'ate nga kyamunenyeza kwe kubanga azze okwagala okwonoona omwana ow'obuwala ono atannatuuka mu mbeera zikola ki zonooneka ng'akyali muto tujje tulole ng'akyali muki kubanga omuntu atanaweza myaka 18 kitegeeza aba akyali muto omuzadde kiyakola ekyokuba nti yagunjula omwana ono omulenzi Habert ekyo kyali kiraga nti yakola kituufu kubanga ekyomukisa omulungi kale ayinza okuba yakikola naye si kirungi kukuba muki muntu neyali badde abaako bwakihandolinga naye kale yakikola ogwasooka tukkirize yakikola n'akuba matini kati ekyo yakuba matini nkakasa yalalowooza kikoze eki kiwedde amugunjudde amulaza obusajja obuli mu maka mwazzi weebale nnyo naye nkakasa bwe kyayitawo ekyo bwe kyaggwa matini bambi yaddamu nga bw'omanya ebyobwana okwagala manya abantu abaana bano balaba ffenna tuyiseeko omuvubuka naye waliwo emyaka gy'obeeramu ng'olaba nga buli kyokola kyonna kyekituufu nga gwe mutuufu nga gwe wakabi ate n'ekirala katulaba n'abaana babawala omwana omulaba wamala okumerako ebbeere n'agenda mu mbeera wekubaga nti yafuuse omukulu buli kyomugamba kyonna kiba kimuyita ku matu tolina kyoyinza mumugamba n'akolaki n'awuliza kati tugamba ki nga tugenda maaso n'emboozi nga tugamba nti taata yaddamu n'afuna amawulire agamanya nti omwana omulenzi ono gwe yasanga mu maka ge yakomyewo atera okukola ki okudda si yakomyewo ku luno wabula abadde atera webale nnyo kuba sitole bwegamba nti abadde atera okukola ki okudda mu maka muno taata waatali kuba twategedde nti taata abadde akola mu safaari bwajja bwaddayo wabula omwana ow'obuwala ono maidi abakola ki abayambako emirimu abadde atuuse obubaka nti waliwo omuntu ono era gwe wasanga wano omugenyi ayitibwa anko era yakomaabadde bamuyita anko nagawulidde era mu mawulire getubali tulaba ne interview ezimu zetubali tujja tuwulira n'okulabako nga ziraga nti matini ono abadde atera okujja nga bamutuma lya anko omwana w'obuwala ono yamuyita ki anko ne batoobe nga bamuyita era nga bamanyi nti anko waki waawaka naye nga ate amuli gagamba nti anko ono bwabaawo omuntu atali waawano waka bwajja anko ye tafuluma ki tafuluma mu nnyumba yabeerayo ekyo tukireke tetujja kigenda tekiina bukakafu mbu kuba tugamba ekyo kyabadde mu mbu sitole zetwakoze kubanga kino nkyogeramu ebyo bye nalabyeko ku mawulire sibeera wakawa kino kiri kitwawuliddeko twogerera ku kyekyo kitwakoze eki kukyawuliddwako kati nga tuddayo mabega nga tugamba nti omwana ono muwala bwe yategeezanga housemaid bwe yategeezanga kuyamuwa omulimu nti waliwo omuntu ono anko gwewasangako wati n'ogunjula teyakomookera asigala akyakola ki akyajja kyetwategedde nti omwami ono yatandikanga okugwa kava nti nga lwaki agwa kava asobole okuba nga addamu okukwata ki ono omwana matini omwana ekyomukisa omubi bwe yagudde kava yagigudde mu mbeera y'okukwata omwana
namukuba bubi nnyo kyeyadde alina okukola kyekiriwa omukulu yani Mwami Herbert kyeyadde alina okukola kikino oli muntu mukulu wasanga omwana ono ng'aliwa aliwo ozzemu okufuna olugamba nti omwana ono akomawo era n'akola ekintu kyekitya kyekimu ffe ng'abazadde obuvunaanyizibwa yenna bwalitegedde ekyo n'ogamba ekimala yitira ku poliisi reporting ensonga ezo bw'omala okuripootinga ensonga ezo bakuwa obukuumi otegedde wakati obeera n'omuntu stranger weebale nnyo omuyisa ayingira mu maka weebale omuntu watukira okuba nga ajja mu maka muno yayinza okuba alowooza wakitalo ngulusi kale n'ensobi kino kyewakoze nga naawe oluza okulowooza naye ayinza okuba bwakusooka ayinza okikukola okikola naawe naokola ki naakutta so wali olina kukola kino kimu genda ripootinga bw'omala okuripootinga otegedde nti omwana gyali oba omuvubuka gyali ayitire ku poliisi jangu n'abakuripootinga yali badde alipootinga ku guli ogwasooka yali alina sooka kikola ate no yali badde nga luti yakikola bwe yalizzemu okuba nga bamugamba nti omwana ono yakomawo akyajja era yalizzemu n'alipootinga kati kuno we baali mugambye nti akomyewo waali yabadde agenda kugezi ku poliisi n'ayitirawo ng'alaga nti omuntu gwe nalipootinga baŋŋambye akola ki ali waka najja ne poliisi ne bazingiza omwana ono ne bamukwata mu mateeka ne bamutwala ku poliisi n'avunaanyizibwa kitegedde era yalibadde ku ssaawa eno nga mwami Herbert yeetaaya bulungi nnyo ng'eddembe aliina naye ku ssaawa eno afunye ebintu nga bibiri oba nga bisatu ekisooka afunye ekikolimo ekyokutta si kituufu kutta muntu ekyokubiri kigenda mutambulirako webale nnyo ekyokubiri agenze obulamu bwe bugenze kubonaabona ebbanga lyonna tebugenda kuddamu kutereera agenze kubonyaabonya n'abaana ate babadde akuuma ng'abanoonyeza ekyokulya gwe kuba akafaananyi bano abaana basigadde batya bano abaana be basigadde batya maama abadde ku kyeyo taata yabadde abalabira ye maama ye taata otegedde kati omaze okugenda ku nsiko bano bagenda kubeerawo batya oli mu dduka n'ekirala omwana ono ow'obuwala gwe battiddeko omuntu obulamu bwe bonna ebintu ebyo byolaba bitambula biri mu public domain webale nnyo si ye social media kyewakola ebbanga n'ebbanga lina kikola ki kikomerawo otegedde era ne ku ssaawa eno omwana ow'obuwala ne bw'alifuna ddi omulenzi omulala era bali mu bugambo ne bali bamusanze mu kkuba gamba oli noona ekisiraani kino kyebattirako omuntu naawe oyagala kufa okitegedde so omwana agenda kufuna naye ekikolimo ekyo kiwedde ekimutambulirako ekyo kiwedde n'omwana obulamu bwe buyinza obutaddamu kutereera kubanga Eva naye yennyini addaawo n'akirowooza ate nga bamutidde omulenzi bw'abadde ayagala mu adolescence stage ye ekyo kirala nnyo obulamu bwonna bukoze eki bugenze kwonooneka era kyegamba nti taata yafunye ebizibu ebikola ki ebiwerako ne famire ye okubanga agikoze eki era famire ye yonna kifuuse ekikolimo kubanga olwaye tugamba olwaye bwe mmala okukola ekintu nga nze kibira nga kibi mba sivuga nsinze nzeka abakikoze ne famire yange yonna mba mmaze ogisaako ekibi ekyo era bagamba abo bakibira famire y'abakibira babi nnyo bakola balimu olutima oyinza okulowooza nti kyokoze okikoze gwe wekka naye famire yo gyoba okikoze eki kati ye yonna famire ye yamaze ogikola ki okugyonoona erinnya likoze eki lifudde tugamba ki ekyokutta si kituufu era kikyamu naye tulowoozenga nnyo nga tonnabaako kyokola ki oyinza okuba nga kati osookedde ku saidi ya mwami Herbert naye omwana ono omugenzi abadde n'ennyina era abadde amuvunaanyizibwako nategeddeko nti omwana ono abadde agenda mu kibiina kya senior 6 omwaka guno nga maama alina obuvunaanyizibwa mu kulabirira omwana kiva mu nkuza ereetera mutabani wo okutaayaaya cause fena tukkiriza adolescence stage eyo ebeerawo haji naye kiri nti mwana ateekebwa abazadde bwe omugayaalirira wano waliwo obugayaavu obw'abazadde
ku baana oba just mputtu za mwana tekyebeere katolina bw'okikontrolinga kati Uncle Vicky kankubulire kino nze sijja kwogerera muzadde nga maama nenja kwogera nga nze omuzadde nti olwayo bwe tumala okuzaala abaana ne tubateekawo balinayo batuuka nga buli kyomugamba kyonna kimuyita kutu kati maama ebigambo byo byonna byonna yayinza okuba nga yamanya ekituufu ekyabadde kuki ku mwana we kuba maama yakusaawe n'agamba nti ye omwana we yamugamba agenzeko ku mupiira outing ate nga bakulaga ye maama agamba nti n'omwana we ebbanga lyonna bw'aba tali ku ssomero mu ebbanga lye omwana abeera ki abeera wuwe okategedde akantu mlindako maama agamba omwana abadde nga abeera naye ate abatuuze gye bamutidde bagamba omwana abadde abeera ng'eno ani abuzaabuzaani okategedde kyenvudde gamba nti kino nkyogera nga muzadde nti gwe tuukiriza omulimu ogwo gw'oteekeddwa okutuukiriza ng'omuzadde otegedde yadde abaana bakonda ne bakola bye bakoze era maama w'omwana ono Bukenya yafudde ku ssaawa eno ayogera ebigambo ebyo ng'agamba nti ye omwana w'ebbanga lyonna abadde nga amubeera ku mabbali wano nti bw'ava ku ssomero emirimu bagikola bonna era agamba ne ku lunaku olwo baali bonna ku dduuka n'alyoka amugamba ngenzeeko ki kyokka eri abatuuze n'abamu ku babeera awakaawo okumpi bagamba omulenzi oyo abadde atera okuba nga ajjawo awo n'akola ki n'asiisiitira kyonna kyekiri naye tugamba kimu sorry mukama yakikoze yageze naye si bwe tukikola ki si bwe tukyagala naye ekirala bamaama twongere okuba nga tufaayo tetuleka nnyo baana baffe bwe tuzaala olege kugamba omanye ekizibu ekimala okugwawo tewali abantu bamu nabamu aboogera amazima kubanga teri azaala kibi n'omubbi abaakaaba teri mulambo gufiira gulemera kati olwaleero ku muzadde wa Bukenya eyattiddwa tajja kugamba ddala akugambe nti ddala kituufu omwana abadde akola ki omwana yali yannemerera ajja kugamba nti omwana kino buli kino abadde nga abeera wano ekyo tetujja kiwaako bujulizi kubanga amazima gasigala mu mutima gwa muzadde omuntu yenna buli kintu kyokola kisigala gy'obeera omanya ekituufu ekisembayo abalala boogerako kyogere naffe kati twogera nga bantu bakulu nga bazadde kuba nange nyina abaana bange bakuze nkyogera nga muzadde siwagira kyabaddewo ekyo nkivumirira oba maama yasula obuvunaanyizibwa ku mutabani naye omutabani si kyekyabadde kigwanira naawe omulala alaba oba omulala ategedde sitoori eno kikuwe ekyokumanya n'okumanya famire yo n'abaana bo mubadde mweyisa mutya n'abaana bo bano abadde bazze nga bavubuka bakiyigireko era program bweziti bazirage nnyo abaana nnyo n'amaanyi naddala abavubuse kubanga kikiri kyenkulaga nti yadde ekintu tekinnakutuukako naye kirina bye kituukako tuyigiramu ebyo kyovuddwa olaba nti alumu abamu bagaana okuyiga bagaana okumanya nti nkimu kyagwa gundi kyali kibi gwe n'okireka nga kiri awo naye nga kyalibadde kirungi ekintu okimala okugwawo oba nga kyowulidde manya nange kiyinza okunkola ki okuntuukako wedifending kati emboozi eno abazadde bonna mugizula wansi tulina abaana baffe abasoma otegedde mutuuze waba akumyawako mugambe kino kyekyabaddewo oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi bano bakoze kino ne kino kyekyaviiriddeko n'okukola ki okufa obulamu bw'okukola ki so weegendereze bw'oba tonnatuuka mu mbeera yigamba nti ogenda kufuna mubeezi nga tonnakituukamu sooka weekole ki weekwate bulungi olinde akaddeko kakole ki awatali wammwe tolina buyinza bukukola ki bukutwalayo wasabye lukusaani ng'ona ogenda wati yadde oli mukwano gwo sooka osabe ki olukusa ewaka tutegeeze gy'olaze tutegeeze n'oli asabe nti mukwano gwange ajja okukyalira kyalibadde ekirungi Uncle Vicky olwaleero bw'oba olina omwana wo nga mukulu n'agamba njagala gendako mba mikwano gyange Vicky gye beesoma nabo ngenda mu bazadde waabwe walisoose kusaba nnamba ya ssimu ey'omuzadde ono omutabani oba omuwala wo gy'agenda tuli ffenna mukubireko mugambe nti nze muzadde wa gundi omwana wange agamba nti mutabani wo mukwano gwe era basoma bonna aŋŋamba ayagala kujja kumukyalirako eyo gye muli awaka
era omukkiriza ajje amukyalireko ekyo kituufu. Omuzadde n'omuzadde bajja kutegeeragana. Tewaliwo bazadde bajja kukirabanga kamanyiro naddala nga nze nyina omwana wange ow'obuwala nga gwe wajja okukyala ewange wana wabulenzi emyaka gyegyo. Kati Uncle Vicky, nze bwonkubira essimu nenkiraba nze nyina omwana ow'obuwala gw'olina mulenzi nenkiraba nga kyajjoogo njagamba nedda takola ki tajja kituyambye. Oganye otegedde? Yes, ntegedde kituyambye. Nze bwe ngana mba nkoze eki kati kitegeeza kyonna ekibaawo nze mba nakoleza eki nagaana kuba twayogera ku ki negamba omwana tomukkiriza kola ki abagenyi tetubakola ki tetubaagala bwe banaba okusoma kuze mba neerabirawa ku ssomero naye kati bannatuuka kubanga bekola ki beekyalira ekyo kiba kikyabo. So abazadde basobola okukozesa obuntu n'entegeera zaabwe ng'abantu abakulu okategedde kubanga n'omulembe gukyuseemu abaana tuganye ffe tujja kubalaga nti nno twatuuka okubanga tuwasa kati nze nawasa sijja kulima ne bakadde baye bawasa tebalabanga ku bakyala bwe njogera nti andaba yenna omukulu akitegedde nga takolanga ki talabanga ku mukyala ne babaleetera buleetezi gundi akuze awezza emyaka 25 nabamu babawasizanga naba ku myaka 2 tabani wa gundi twamulabidde emyaka gituuse weebale nnyo nyolwekusawe katumuwa obuvunaanyizibwa ekyaddala Katonda atusaasire tulina abaana naye kati ninyo ekyo tekigenda kwonoona generation eno naddala abaana bwe banatandika okukyalirwa nti omuwalawo agenda kusaba ngenda kulabako mukwano gwange automatically nga naawe okimanyi nti stage ono omwana gyalimu kuba nalabyeko discussion era ku mutimbagano kuno nti abazadde mukkirizenga baana babanjulire mikwano gyabwe ne baba beeyita ba boyfriend nti muadaptinge enkola y'abazungu mu maka gaffe osapootinga ekintu ekyo kyembadde njogerako kumpi kifaanaganye kubanga singa ompuliriza tukiteekemu amagezi nti omwana ono asaba oba asaba okwagala okujja okukyalako ewaffe tajja nga tetuliiwo okontrolinga ebiyinza okubeerawo nga temuliiwo tajja nga tetuliiwo kyetugambye bw'oba olina essimu ya muzadde omwana agambye akukyalirako Uncle Vicky nsoma naye mugambe essimu y'abazadde boogirina bw'aba nga otagirina bubuuze ey'omwana oyo bwogera okukyalira yo giyina ennamba nti egimpe oyinza osooka n'osagiraga nti ogenda kukubira aliwa muzadde gambe egimpe tomanya ni keesi oyinza okugenda n'olwawo okukola ki okudda okitegedde nyinza okukola ki okukuba oba n'okumanya nti otuuse buti kati gwe omuzadde kikkakatako odde ebbali kubira muzaddewo ogwame ekibira tabani wange agamba nti akujja kubakyalira gundi Susan asoma naye naye nsimumanyi nnyo naye yansabye naye ensonga eyo eri etya mukkirize oba okiwulidde otya kiryoke muzadde munaye ekibira nze nkugambe nti bwe nkiwulira nga kirimu ekkoona njogamba mumanye anko tekijja kuba kituufu tetuli bamukwano tetujja kukisobola balinde okusoma wekunaddamu bajja kweraba naye tetunaba kubaweerera naawe ogamba omwana nti ahaha eri gy'olaga si kituufu tubakkiriza kugendayo kuba olwaye yagala okogaaneko oyagale abaana olwaye tubalina kugenda okuweza emyaka 16 ng'alina boyfriend alina girlfriend bebeera batugira okuti nga ebintu byagira dda ng'ebintu byagira ebintu nga byagira so kati mu mbeera yonna olw'okuba nti tetukyalina kye tuzza tubuulire buwulizi baana baffe tubategeeze ki kirina kuddako omwana ono amanye eddala taata yaŋŋamba maama yaŋŋamba otegedde tuleke bawa ddembe lyonna likoze n'omwana ewaka abeerewo ng'akimanyi nti kino kye tugenda okukola ewaka abazadde bayinza okuba bakimanyi weebale nnyo kubanga baategedde tuli ffenna weebale nnyo kitegeeza bagenda kwekomako n'ekubikolwa ebyali badde ebibi naye kirala bwe mba twakiriziganyiza n'ojja nga ffenna weetuli akamere ke tugenda okufumba tukubalirako oli mugenyi waffe wawako kubanga mwala waffe alina gwasoma naye mukwano gwe baagala azze babeerewo bayinza n'okujja babeereko n'ebitabo byabwe otegedde weetulira bali mu dayiningi wali bali wali mu dayiningi tubalaba tebagenda kukuta
ne banaaba kukuse bakugenda mu nju mu kisenge kya mwana oba kya mulenzi tebalina nsonga lwaki bagenda mu kisenge anko abaana b'ennaku zino mubeera mu TV nga bo batudde mu bisenge tetugenda kukikkiriza ekyo si bwe ekyo bwe munaaba n'omugenyi omugenyi alina kubeera ng'akoma mu ddiini otegedde si wakugulwa ajje akacyayi akamere bafume we banyumya badde ku TV balabeko ku kafirimu awo bawadde eddembe kuba kati bwe batwategedde ffe tujja kubeera byaffe ng'abakulu TV kolo tubawadde omukisa badde mbateeke mu kafirimu ke bakola ate we ziwera 11 mulenzi omulenzi mukwano gwaffe webala otukyaliddeko mama gundi watata gundi yeye guyayogera naye bugabe nti mukulu amaze tukyalirako naye tumusiibula otwale n'obuvunaanyizibwa nti omwana wo tumutadde ebiddako saba kkubo limutambulire bulungi okategedde kentegeeza olabye so that tewabaawo ene conflict wakati kati awo kubanga ebintu bibadde mu kkubo ebiri open otegedde awo nkiraba okategedde nkiraba sawa ziweze 10 nkubira nti anko Vicky mutabaniwo tweyanziza tukyaliddeko bulungi era tusaba tuli mu musiibula era amale mu kufuna ntambula emuza abamu tetwabaddewo obudde butuzibyeko tagenda ttambula kiro kaasule period naye nga ocommunicatinze n'omuzadde n'oli mukulu munno abitegedde tujja kubanga tujjawo embeera eno yonna esobola okujja ebadde esobola okubanga ereeta ebizibu wakati wa bano bombi tukkirize nti abaana omulembe gwakyuse si gwakweswamira ntooke gwakyuse ebyaddala tebakyagenda mu ttale abaana tubawa ne ssente zaffe z'okubawa school fees oba ki abaana ne batuuka okubanga batuuka n'okubanga tebagenda mu nsiko bakukutirako lodge sebo bazigira ku pocket money waffe kati n'osanga n'okusaaganza nyina mukwano gwange alina omwana kati agenze mu senior 6 ne byonna bye yasabanga mukwano gwange ono muzadde we yabisabanga asabirako nebya boyfriend we kati wootiira ng'akimanyi bali ewaabwe gye bava tebali bulungi naye nga byonna agula tayimuzi 2 otegedde tayimuzi ki amanya atya bano batoobe era beboogera ne taata nabagamba nonno Susan taata bwagula ebintu agulirako n'ebya Robert era bwe tutuuka ng'ayawula okategedde so kati kitegeeza nti ebintu lwebiri nye tubeere nnyo n'abaana tuboogereko nati twogerezeganyenga n'abaana yakola ki yakyuka yali yakyuka naye kati mu kukyuka tetugenda giwaayo buki tugenda giwaayo buwi guno omulembe tegukyaliko ku baana kubasindika babuulirira mitala gwe kennyini weeyonyigira mubuulire mugambe nti n'omukwano gwange omanyi koyingidde gw'oli mwana wa buwala koyingidde period kati ofuuse mukazi era weebakira n'omusajja osanga ebintu bino wammanga osanga obulwadde siriimu waali osanga olubuto kakati oli mwana muto gw'ogenda okufuna ompuliriza olowooza ogenda kuyita mu bulamu ki nga tonneetuuka wuuyo akyali mu mbeera naze mukyasoma mwenna akutwalawa singa akuwa olubuto agenda kukolera ki kitegeeza kino bw'anaaba akufunisiza olubuto oba ng'akusiza obulwadde mwenna muyinza okwesiiga obulwadde otegedde kuba wona obufuna naye abaabukoze eki abaabufunye olowooza ensi eno ogenda giwangaalirako mwana kimubeera embongo ne bw'anaaba n'emwana munne otegedde ajja kubaako kyajjukira lwakuba nti olwaleero ku ssaawa eno abazadde abamu bw'alaba omwana ng'awezeze amanya bw'alaba omwana gamba yakula nina muzadde munnange omuwulya n'omugamba awo be bamanyi baakula nze ogwange gwaggwa nazaala yamanyi nga yamanyi naye ddala ddala gw'olowooza kiyogera mugambe mubuulire towuliranga akuze naye okyali ensi tennakuza yadde twogera n'abaana nga ye alaba nga ye ku ssaawa eyo ye byakola yabisooseemu era ye mugezi abaana bwe balowooza era omwana oyinza omugabe bemugamba nga alaba goli fala alowooza siriimu yali wa mulembe gwammwe nga muvubuka guno gwammwe mutumulalamu yalaba nga tebikola tebibagattako so tukole mulimu gwa muzadde w'omwana ono ow'obuwala yagenda ku kyeyo kye nategeddeko maama w'ono omuwala Tina olowooza ye ali mu mbeera ki nga ategedde nti muwala we attisiza obulamu bw'omuvubuka kati mu byonna kyekiri kyetugambye kati n'omwana w'obuwala
ekizibu kyamujjidde otegedde maama kyonna kyawulira kyonna mu mbeera yonna era omutima tegumuliimu n'emirimu gye gyali mu kukola oba akola ki oba olabwagenda mu baakola ki otegedde naye yennyini embeera yamususeeko kati yakyuse goloza ye yadde ayagala kibeere emirimu depression zimujja n'emirimu n'omulimu gwe gweza n'okumufa olw'ebirowoozo akagira kubeera alowooza omwana wange taata w'omwana abadde alabirira omwana bange omwana taata we yasse omwana w'abandi kati abaana bange bo bali batya babaliwo bagenda kubeerawo batya era kakati oyo webamukwata ebbanga lye lyonna kitegeeza abaana bange basigaddewo mu mbeera bwetyo kati kigezemu kakatako eyagenda okunoonya naye alabirire abeeno kimwetagisa ata okukola okukomawo wano okimanyi ekyo atobe n'abaana kati ate taata abadde abalabirira ali ku wanted essaawa yonna bagenda kumukwata ate tagenda gumazambiro tasobola kati maama kyenkugambye nti n'omulimu ogenze mufu ebizibu byazze dda kaweddemu webana abali eno bato yagenda batetenkanye nono abadde abatetenkanye abeera ku siini ebizibu yabireese kati bano bagenda kubeerawo batya ffe tetukyalina zi famire zitugamba nti mulimu abantu betugamba nti bagenda batubeererawo olwaleero yeffeffe webeererawo yeggwe otoba bibyo gwe nkiddamu nti gwe ensobi yonna ebejiddeko mukama n'agera ne boolina bano kaba kaweddewo olina okukola byokola mu nsi ng'obalirira abakulimu webale nnyo ng'olina b'obalirira era singa omuntu yegamba nti singa osooka n'olowooza nga tonnakola kintu kikuyamba so tubeere n'obusungu edde obusungu bubaawo ne tubeere n'obukkakkamu sooke nga tulowooze katusabe amateeka bwe gaba gakutte omwami ono Habati gamulamule nga gamulamulira mu perspective ya buzadde kuba obusungu bwo bubeerawo bubeerawo naye kiri wakati w'abamateeka anti kyekyo kyeŋŋambye nti okwoza omulamuzi asobola okusomera etteeka naye n'akukendeereza ku kibonerezo ekibeera kiki kyonna taffe tusaasire ennyo bazadde b'omwana omulenzi yakoze eki eyavudde mu bulamu bw'ensi kibi nnyo kibi ddala weewaawo mubufu era obufaanaganako bwe buti bannange ebyaleero birabika bya nyiike temube masanyu waliwo omwana bamuyita Shadia abadde yakajja ave ku kyeyo yaleka omulenzi we e Uganda ng'amwinamu n'omwana wa myaka 2 then n'agenda ku kyeyo n'akuba ekyo emyaka 3 kitegeeza nti agenza okukomawo ng'omwana we alina emyaka 5 kabadde kaana ka bulenzi naye omulenzi ssente abadde nga gwe baziweereza naye ate ekyennaku omulenzi yali yafunayo girlfriend wano e Kampala ng'era bwe batambuza ki ensonga ng'omuwala oli Shadia tamanyi kakati Shadia atuuse okukomawo omulenzi amukwata amufuna naye omulenzi lwe yamureceive nga teyamutwala we omwana bazaala in process naye nga tebannaba kubeera bombi nti mu nnyumba yamuzaalamu twezaddemu kakati mukomawo omuwala yali asuubira nti omulenzi amutwala we yapangisa kuba bulijjo boogerezeganya era n'akasente ng'akamuweereza basevinge akasente ako nga si kagulako kintu wabula katerekebwe bwe bajja bakaplaningire kiki kye basobola okukola bombi ku lw'omwana n'olw'omukwano kakati omulenzi ng'apangisiriza muwala awo obunnamwaya omuwala nga yeebuuza atandika okwekengera kikya munnange kino kyankoze lwaki tantutte we tabanga yangattako wesibadde ng'era omukazi kasita yeeraliikirira embeera ewaka zitandika okukola kikyuka kati noono embeera zakyukira ku birowoozo by'akasente kabadde akola ki kabadde aweereza omuwala ng'ayita omulenzi ng'amugamba nti akasente ako ko mbadde nkakola ki nkaagala wano mmazewo kati weeks 2 njagala tutandika kukola simanyi nnyo byakutuula tukayiize njagala kukola saluuni omuwala yali akola Dubai yajja ne iPhone 17 Pro Max omulenzi teyayagala kwatulira muki mukyala nti sente nazikozesa oba teziriiwo kakati ng'amugamba naye ngenda afuna sente naye mbadde nsaba essimu eno gy'olina ya bbeeyi ate tekugasa gitunde tugitandikireko nayo tugatte ku kiriwo
omuwala olw'okuba yali ayagala omulenzi ng'essimu agikwata bagenda nga bagitunda sente omulenzi teyazikwatako zonna ng'aziwaani muwala ng'omulenzi addayo mu bibye gyakukutira muwala byatanayagala amanye ng'omuwala obusente obwo abutetenkanya nga bumanyi abakozi bayiiya ng'ateekako akasaaluuni akatono omulenzi agenda okujja ng'omukyala yataddewo akasaaluuni kaawo mu bunnamwaya ng'amugamba wano tutandikidde obulamu n'ebisumuluzo bibino ng'amuwaako kopi siiba luyisa eyo omuwala lumu ng'akolakola wawadde yakakolawo ndowooza wiikisi nga 3 olwo mpola mpola ng'omuntu era ali ku mulimo gwe oluusi ajja leeti ku luno nga ajja leeti ku mulimu bwe yazze leeti yasanze ku saaluuni nzigule n'abuuza ate saaluuni ki ekigiguziza naye najjukira ate alina gwe nawe ebisumuluzo nakimanya bbaawe yaliba yakolaki yalimu naye nga oluggi lugguddwako katono ko ye kasemberere ddala cross alabe ate akatali kabbe ke kali ng'ayingira okusanga nga bwentudde bwenti omukulu akajjadde ng'omukulu akajjadde katebe ng'ate omukyala ayitibwa Nansubuga atudde ku bisambi by'omwami ettabu eryawo kati ebivumo nga omanya abakyala oluyombo lutandikirawo speed omuyita otya ani oyo sebo nyinyonnyola noono gwe baleze abuuza ono omusajja oyo ani andeekaanira olutalo lutandika ebigambo bikoma ebikonde bikwajja baabo beegwira obutayasabiri mu saaluuni olutalo balufulumizza mpaka wabweru ebweru balwana bakubagana olwo abantu batandise okuŋŋaana Nansubuga wagwira kuki ku kapeeva akakuta akakubye omwana olutalo lwa tonsika nviiri tonkwata bbeere pala Nansubuga nga kakuba Shadiya ku mutwe Shadiya nga azirika ekyekango tekimanya muzira bano babiri bonna boyfriend ne girlfriend nga beeyoola bakwata mulwedde babalamu ebisubi abantu okugiraagira omuntu afudde omuwala afiiriddwa obulamu yakajja ave ku kyeyo alese omwana myaka 5 nga n'omwana tannaba na kugenda gye yamuleka kumulabako abaana bano ekyaddala buli kintu kyowulira waliwo otuuka neweebuuza nti oba enkomerero etuuse tuli ku nkomerero yansi kandi kikusobera kuba buli kaseera ebintu ebizuuka ebintu ebijja olaba nga byabulabe bwereere oba omuntu watuukira okuba nga ajja mu maka muno yayinza okuba alowooza wakitalo nguluusi kali n'ensobi kino kyewakoze nga naawe olowooza okulowooza naye ayinza okuba bwakusooka ayinza okikikola so okwogerezeganya kisinga okusirika omuntu mutegeeze abeere nga akimanyi otegedde okusinga bw'onojja buzzi n'obeera eyo neba nenkunoonya nga tokola ki tunuleko mbitabo byogambe naye gundi nga sikyamulaba yali alina okusasula sente ebbanga lweriti nga takola ki atalabika toweesulirayo gwa naggamba jangu oba nkubira ombuulire ekizibu bwekikola ki bwe kiri twogerezeganye kubanga sente zo bwewazissa weewali omulala era kino nakyo nga tumaliriza omulala era yambuuza luli nti mwami Kibira yagamba atunda material azimbisibwa singa mba nyina saiti yange nga naye ebulako katono nnyo ensimbi zange nezikalya katugeze mbadde nzimba material sente nezinzigwako nga ennyumba sinagituusa ku wall plate naye nga ebadde eyiseeko ku madirisa asobola okunjira nentopinga oloplate yange ekirubirwa nekituuka nze nemukiri yalinga oba bw'abanga yabadde supplying okuva we natandikira nga sife tukukolera wabula gwe obadde wafuna muntu wo kati ebyo byonna biba byakummeeza nakumanya nti material ono gwengenda okuwa amalirizawo tugenda kukisolovinga tutya omanye okukwatagana kyekisinga okwogerezeganya kyekisinga tulina kwagala bw'okiŋŋamba nange ntuula wansi naŋŋamba nti ankuvika ngambye abulayo ensawo za sementi 10 naye kyaŋŋambye okuzimuwa ensasula yegenda kubeera etya nyina okunoonya feva nange nyamba otegedde kubanga njazikwata ziwe nakwata bukwasinze enkuwe
choganze nyine kolero ya seme oyino kuba ekibesigisa waliwo ekyamanyi ekibe ino kubagatta ekina ekyo tugatta okutuuka okubanga twesigangana oyino okusasula webale nga nona alina okwesiga kuwe ng'akimanyi ojja kubanga nange jjukira nze ziba ssente zange ekyaddala Uncle Vicky nange nnoonya 10 kubaawo okube nze Uncle Vicky siri musajja mugagga ntetenkanya kubanga obulamu bwange bukola ki butambula ne famire zange naki nange benkolerera kale era yensonga lwaki njagala nnyo nkola ekintu kyange n'enkyo nsange otegedde bwe ndaba ekintu nga kijja kwonoona obulamu bwange ngekyo okyebalama otegedde nze nfuna bakirayanti ab'enjawulo n'olaba nga byakugamba si byokola ebituufu bigenda kujja ku mulamwa n'omugamba manye mukwano sijja kusobola kukolera noonya abalala noonya omulaba sijja omanyi okugoba bakirayanti nnyo n'amaanyi kirayanti najja nga byayagala Uncle Vicky buli mulimu gwonna temubaamu kaserengeto olina okugumira mubaamu akasozi n'akaki kati akasozi bwe kajja sala amagezi okulabika ng'okalinnya paka wona okavuunukodde kuki ku museeto naye abantu bajja mutufu ekyaddala wallahi yamu n'ogamba kyaddala mukwano gwange ozze oyagala tukole kino naye sijja kikola ki n'omwebaza webale ozze era webale kujja Airtel obega thank you for calling Airtel customer care otegedde bulungi oba okubye naye toyambiddwa of course mubuufu obufaanana buto yes era nange wengana nno kino sijja kisobola waliwo ekijja nga mutuufu kigenda kummalawo nga naawe olaba okiyingira bwenkiyingira kijja kummalawo naye olw'okusigala nga nsigadde n'obulamu bwange bwe butambula si bw'amaanyi si buki otegedde kambukwate mbuwumbe paka mukama wali ntuusa ku ekyo kyendowooza nti nakyo kiribeera ekyamaanyi mu bulamu bwange kale ndowooza ebimu ku bibuuzo bye mwampanze omanyi ne bampa ebibuuzo ne wayita wiikisi 3 nfuba okutuusa ebibuuzo ebyo ne tufuna okuddibwamu mu ngeri esinga okubeera ey'omulembe ndowooza tugire tusiibule nasiibye saagala kugira budde buwanvu kakati gwe wasiibye naye munaife tusiibira ddala ebbanga lyonna muli bazira waliwo n'ennaku yadde nga si kisiibo waliwo n'ennaku ze tusiiba n'ogira n'oluwaayo oba zino nzifiise nsiibe sitati nedda mukwano kwaziri ntini sitati tuba tuwerekera mugenyi otegedde sitati tuba tuwerekera mugenyi eyatukyalidde kati omugenyi yaliwa kino kyekisiibo ekyennaku ameka ekyasatu kati netwagala tumuwerekerezeko n'omukaaga mugenyi munnange otukyalidde buki bulungi katukulinyireko mu biki mubigere kubanga oggwerayo waliwo ekigamba nti ezo ennaku zirina empeera ezisinga neziriwa nezinasatu kubanga obwevumu businga mu byonna balako ziri n'olinnyako bulinnya abantu bangi nezinasatu zibasumbwa naye kyokka ate gwe omukaaga ogukozeeki ogumaze ekyo kiba kyamaanyi so ngume guma abasiibi mwenna nsaba Allah abagabirire abatalina mbeera abawe embeera abalwadde abasuuse musobole okubanga buli kimu mukiyitamu bulungi anko nja kuyita nyina abantu bange nayagadde mu katono akange kensobola okuba nako nja kubaako abaana oba n'abantu abamu benjagala okubanga nsiibulula nja kuyita abantu abo tugende tubakyalireko tubasiibulule kinasinzira ndi mukirowooza kulaba kubanga nalina bembeera nabo buli kisiibo bensiibulula naye olw'okuba nti nyinza okwagala abantu abamu tubeereko wamu nakyo kikola nkyakirowooza naye bwe basikuyise nja si musango nja kumanya okitambulizeeyo nkitambuze kubanga nja kubeerako bintu bingi ebimu byenkola nga nja mbyekolera ngaani ng'omuntu kuba si bulamu bwange bwonna nti nze mbuteeka mu kamera mulimu obusigala nga bwamwami kibira nina obulamu bwange yadde bino bibaamu naye nange nina obuki obulamu bwange nange nkyo ojja kunsanga nga ndi mu kibanda ndaba mupiira ndaba Liverpool anze kati mpagira maniyo olaba gyewageze mpagira maniyo okategedde nze kati ku Liverpool ng'esamba Uncle Vicky osobola okunkubira essimu negamba Uncle Vicky kyoko nindemu batuteeba olwo mba mu bulamu bwange nange
yadde badolesa business ne ngenda kuddira business osolugireta era nkubulenga naye nindamu katono nnyo batuteba bali sikalunaku lulamba dakiika 9 nange kubanga olaba buno obulamu bwensi bwetagamu akadde ng'olumu osanyukamu obwongo buno n'obukolaki n'obujampinga ankoviki kaseera osange nga wano mu bitabo bwembeera mu kompyuta bwembeera muki obulamu butuuka okuba nga ofiriizinga yadde okola nnyo naye weeweeyo obudde nze ngenda mu mipiira nange nensamba emipiira gyano era bw'osanga mu kisawe ere simu oyinza okunkwera nga wenda kibira negamba mbaddeko wendi tobuuzawa mbadde ntambuzaako obulamu bwange olwo mba nange obulamu bwange mbuwaddeyoko nange bwonkubira nga sikwata manya gita njiina mu ngalo kadongo kamu kyekimpa essanyu oli wa kadongo nze ne kadongo kamu yanguza gita situteŋŋana kale Kibira Construction Company Limited offices kwe tuli zisangibwa wano Wakiso Senge kumpi nnyo ne site yaabwe ebeera site ebeera paaka kumpi ne paaka yaabwe awo tusangibwa tuyiwa musenyu gwaffe mayinja adiko weebyo byonna bye tuba nabyo era bwe tuba nga tulina site gye tugenda ogendako nga esoboka okuba nga tutikka ebintu byaffe okubitwala bikole tubitikka so ekirungi ekiri mu kibira nti bw'obasaba bwe mukolagana bakuzimbire waliwo chances nyingi nga ne material bakuwera ddala first class because bebamukola ki bebamuyina kubanga akovikika tuba n'ebirombe byaffe nze ngula ebirombe nemba nga nze mbyesimiramu emisenyu otegedde bulooka nekubira 99 class bulooka ez'ettaka ez'ebbumba nzeekubira nzirina abaana bwe bali mu bisenyi ebyo ndikutwalako mu bisenyi ebyo nenkulaga kalo ndyambala bootusnona nambuza buli kimuwerekereyo kaki ebimubireke kale ngeza kugamba muntu nti twagala nyo tukuwe koride yensonga kino emba nzimba nyumba nzimba nga mayinti nange ekyansono gikolaki okugibeeramu weewaawo kale basangibwa Wakiso Senge enamba z'essimu ndowooza leero kanzize kamba ngisoma eri 075363 ayina essimu emu bukyanga musisinkana ambulamu akatalekeka kano nkagamba bannyinaze bakadaama munyiiza banyiizaamu lwaki mbadde mbagala nti munyiiza ogenda nojja obadde osindikira Kibira ssente kakadde 2 3 nenkwata obuvunaanyizibwa serezo nenzitereka oyagalamu akaki akapoloti nemala nepoloti nenjifuna nenjigamba nti tugambe ya Nalubega poloti ino weeri nokwate kubo ofuna akadde nojja bojja nenkuteka mu motoka nkutwale kuki ku polotiyo nogenda ku simu okuva twatandikidde okuva ku ofiisi ogenda oli ku kyatinga otegedde ebirowoozo bitadde ku simu otegedde tugenze nkutadde ku ttaka olya nkugambye yeyo ki tukomye ongambe ye webale tukomye era ng'oli kuki ku simu oyogera n'abantu tovudde towadde budde nze tompadde budde otegedde ate nawe toweewadde eki kati enkeera oba olulala noddamu noŋŋamba Kibira njagala kugenda kuntwala kuki ku ttaka simanyiyo teyafaayo kukwata makubo gagenda ku ttaka lye mbegayiridde nnyina ebyokukola nange bingi nkoze omulimu gw'okutereka akasenteko n'otwala n'obuvunaanyizibwa okubanga bukuwe poloti kyokka tofuddeeyo oyagala ate buli kaseera nze mba nkutwala kyokka ate oyagala era lwenkuzaayo era nze amafuta tonkupadde mafuta n'obudde kyokka walla yakufikira nenkwata 10 nenditeeka muki oba 5 nenditeeka mu motoka omuzzeeyo era nkutwale kyogamba nze sirina birala byenyi era n'omuzaayo ng'ali ku simu bebandi bembagamba olulala eyo poloti kasita aba n'ebiwandiiko bye alinoonya ku kyalo kati kyembagamba bannange mbegayiridde bwe nkutwala ku poloti omulundi ogusooka faayo tunula ekkubo gye nkutwala olirabe toddamu kugamba nti ate Kibira nzaayo kubanga nange nyina emirimu mingi kyembadde njagala obbategeeza ekyo ebisigadde ndowooza bakubire mwogerezeganye omanye services zaabwe specifically tubadde n'ensonga enkulu ezibadde zetaaga okuba nga zikoonwako mu bufu obufaanaganakoko bwe butyo nsinzidde Wakiso Senge kikubeere mbwongo nti wali office ya Kibira Construction Company Limited. This time around tetusinzidde mu field. Nze Vicky jiweka like video atakumira mpeera abansinkanye mu bulamu obulimu enkulaakulana era tuwe empeera mu egyo emirimu gye tutuusaako emikono ebirowoozo n'amagulu gaffe. Mubeere bulungi mweraba.